Sabiti mwana gwe. Yogedde ne sabiti? Ati balimbe ku Lwokutaano. Ati kati nimba baki. Agamba atya. Mulungi. Atutumira. Nga mukodobla nga tuweza ku sente. Zaki. Gwa misa isamu amaso buli lunaku. Anga kati atugabira sente nze sente zintereza. Abantu bangi benalimpisamu amaso kati nga bamaanyi nnyo lwakasente. Tajja kusobola. Tasobola. Ye design zo zituusa. Kye kyakutwala ku atalina sente. Ani. Ochamala gwa mukwano lw'ebigambo. Fe batugamba basibe batugamba mwekole mwezimbe. Onaalya kwezimba. Bwana afuna n'akuleka. Tewali buzibu ebyo bibangamu. Oya firimu bw'enyuma. Eriwa. Gye tunyumya. Kale tubaniriza amachago olunaku olwayo katutandikirewo. Jjo twabadde mu mukolo gwa Kulusumu ne Akram. Bamasamba tukole emboozi wakati mmozi twazimaze ale Kulusumu ayinayo emboozi ndaja agenda kukola mukolo kati ate munnange bona ddayo ne bagira ajja kwetonda repeat yansonyiwa bwansanga taseka ate kati nze nali ntegedde ne kyennakola nze ne kyennakola sikitegeera bannaye so tunalemesa okwogera bannange oyogera nomaane weetondera mukyala binde namusanga ne mugamba munange watuggalira abwe kwafu obujiji kati nno gwe wamanya kye wakola naye nze ozibu obuli wasimayina kye nakola naye envala n'oyamba ekikazi ekyo saagaana kukyogera nakyo naye Hajjati bambi sinze bwe baba bakuvuma ne bagamba omwala akola ne sayimo sinze sikuvumangako nze sivuma bantu naye nga jjo omukolo gwabadde mulungi nnyo decoration yabadde mulungi nnyo tusinaabe ku decoration nengamba oh my goodness oba ogwaffe gunaabeera gutya gugone paatu nange ngukubamu akafaananyi negamba abaana bano nze njogera ng'ogugone paatu ngane kane kanyasi okitegeera bamuzaala Masaka bulijjo badde sikimanyi nti bamuzaala Masaka kakati ng'omwana omuwala anyumya okufa obufi paatu ng'ozze ozibiikiriza ki omukolo tunyumya mukolo nga bwe gunaaba anti kuti kukaala amatende Masaka awo nga muganda wange father soko olindeko father afukadda muganda wo eno family nze ngwe ofune ya mwami ganyana njajja enyigamu paka wenaabaako kyenjijjamu ekituufu kyogere kyojagalamu tukikuwa otuleke nakye nasinza okwagala bebasenga babadde ne vibe eri yennyini eyalagibwa babadde ne vibe ate omubiri gwegwo gw'amaanyi gwa kiwala kyabulabirira nga kiwala gye kyava obalaba beebo emyaka giri wali naye era obalaba ekikolo kikyaliko senga abaddawo nga waga omwana akikoze omwana tatuswazizza bikoze bitya negamba kyekyo soka otuwe enteekateeka ne basenga nga omukolo tegunnatandika ezo ze vibe ezeetaagibwa abantu baawana eminyinya balinze vibe ezo nenjagala okubategeeza abantu b'eminyinya nze wendi ensonga yonna ngikwasaganya buli kimu bakiŋŋamba babuulira buli kimu nga wekituuse kagwake kigwa leero otuwamukiza okuva mu famire ejjudde omukisa okuwamukiza okuzaalibwa maama ab'ebisiba emikolo nga wagyetegekedde bulala nagyetegekera dda egya muwala wange Kuluthum Hajjati kigwa leero okutuleetera omwami nga ffe basenga tuli basanyufu nnyo
tumuwuliridde yenna ayengedde oli kimubulako atuukidde yonna atuukidde bonna n'ayitawo bugizi tewali kyabulamu konna mwaka mulamba katumuliko tuno twawagadda kati tuwaga bugwazi twawagadda omukolo tugumanyi ow'entumbwe zino mu ntumbwe zange zino obwana ow'omutumbwe zange zino Hajjat Kuluthum Amina kogeremu Hajjat nga kayobe I'm on point ate essanyu nga libabo akalulu kaki akalulu ka mwana waffe omwana waffe bwentumbwe omwana waffe eyo nno enteekateeka bwe yatandise nga basenga bali mu kwejaga bakubira engalo omwana waabwe naga basenga bali besamiri babeera nabo soko ondage kusanyulage ddamu ondage kusanyulya basenga making sure tompeteramu siri kugwe kuba tugenda kuvaawo bubi nnyo olaba senga oyo mulaba pozi kakati yasanyuse mulaba zezo vibe zetwetaaga ku mikolo so si kunyiiga kukambuwala basenga baba babbula kaliusanga ngoyo senga nampijja nga yafuumirwanga eyo kimanya basenga kale ab'okukitundu kubeera tusenga tebava wala nnyo ne gye babazaala nakugamba etyaga tutandika nyogedde ki Hajjat Kuluthum wante si wante ebya nampijja livuddewa ati gugwe ndi naye kitegeeza ondi wano Saimo wano ngenda emboozi eri ogijjukira eneebiwuduwudu ebiwuduwudu ojja gijjukira nga ntandise oginyumya nteekaayo kakati omukolo wekwata oba kikyoyagala okugamba abantu ekikulu saagala kuwadde eyo yo njirinanga kyakulwanyisa